ensiisira zajjira ddala nga 5 nnamba. Naye ekyekitalo abantu baalemwa okumanyira ddala ensiisira eyasooka okukwata omuliro. Wabula abantu badda mu kwekunkumula nti abo ekyo tebakirabanga nako. Omuntu okwokya ensiisira. Ensi yonna eba ekyali awo mu kwesansabaga, awo mu luggya amaloboozi amawanvu ne gafubuutuka ebbali mu lusuku eyo. Okusooka gaali maloboozi buloboozi, naye ate ebigambo byeyongera okuwulikika. Eddoboozi lya Tefero Tayise lye lyali lisinze okuyita muga banne. Yagamba nti, Pawulo oli muzibu. Ekikukozesezza bw'otyo mu lumbe lwa jjajjawo kiki? N'oyo kyensiisira? Muvubuka gwe oli mutemu nnyo. Abanga nno omulala. Naye Pawulo gwe wenna? Ate awalira ki gwe? Yitawo gwe ne tugenda ew'amakaatu. Pawulo bajja bamusekaasekanya okutuusa lwe bamutuusa awo mu kidaala mu maaso g'amakaatu omukulu w'ekika. Nga bamutuusizaawo, Makaatu kyeyava abuuza nti, ono ye mutemu, mumuggyeewa? Awo Tayise n'agwa wansi ne yeeyanza era n'akuuta n'akalevu ku ttaka. Awo n'alyoka aliva ku ntono nti, Mukama wange, nze Tayise, mutabani wa Ssewanyana Erwetunga, muzzukulu wa Bukedde Mawokota, muzzukulu wa Makaate Eggolola, ndi muzzukulu wa Kawuugi Ensasa. Omufuno gwe twaliza olumbe nali muyita ssenga wange Ssebo. Ennaku zino zonna mbadde nkola wano emirimu. Leero olunaku lwonna olwaleero nze nalumaze wano. Kale bwe mmaze okwewangamu akakongolaziga kange ne ŋŋenda eka okuggalira enkoko zange. Omanyi owe wange yagenda n'abayidde entumbwe. Bwe mmaze okuziggalira ne njagala okuwujjalako. Mbadde nno ŋŋenderera nti ŋŋenza okuwulira ng'enduula efubuutuse mu lumbe. Kale kwe kuba kamutasaaga wange ono ne mubagalira. Bwe neesimbye bwero nti ŋŋenza okulaba nga ne muliraano wange Kipeesa yaliwa. Aha oti wuuyo, wamma Kipeesa yimukako. Nga twessa mu ddene. Era obwedda tutambula tudduka. Tetuluddewo tutuuse ku kibanja kya Kisoobooza bwe kyawukanira n'ekyomufu. Tubadde tetunnasukka nsalo tugenza okola ng'omuntu eyeewungula mu bitooke. Enviiri ne zituva ku mitwe. Kuffe nti etwalula esiridde. Kyebaba basezi ba kuno. Naye ate tugenza okwetegereza nga muntu ddala. Munnange oyo Kipeesa kwe kulya mu ttama nti, n'oyo budduka tukusse. Wabula oyo munnange adduse buddusi nga tumusimbako. Emigogo kira tubuuka mibuuke. Tubadde twakaddukako wano wali munnange omugogo omutemu oyo ne gumuwanyula ennume y'ekigwo. Naffe we tutuukidde nga tukwata mmome. Olwo abantu bonna amaaso baali bagasimbye omutemu. Abamu nga batandise n'okwewuunaganya nti, nuuza omulenzi oyo aliko ekitambo. Gwe ate maama naayo kyensiisira mulumbe. Kale Tayise bwe yamala okuwoza mukeebi omutongole n'abuuza Pawulo nti, mulenzi gwe, ensiisira zikukoze eki z'oyokeza? Yali agenda okuddamu nga yeerwanako. Omukulu w'ekika n'amuboggolera nti, yamugamba totwesimbako wano. Ndaba nno okankanya obulago, simanyi tommanyi ye gwani? Era yali agenda okwerwanako akasajja akaali katudde ku kisiki ku kyoto ne kamuddiramu nti, oyo ssebo ye muvubuka muva Bulaaya atumalidde n'abakyala kuno. Omukulu w'ekika n'ajuuka nti, olwo oluyigirize lwe alutwala eri mu banne. Kyavuddayo kyensiisira. Kale yandibye teyagala kwabya nnyimba ezaffe, teyandizze. Anti nga muyigirize yawulidde tumuyita. Bwe yagezaako okwanukula nti si yalayokeza ensiisira, era nti ensiisira ye yali esoose n'okujja, omukulu w'ekika n'amuboggolera nti, tondaba mu kamwa. Ye kati ndwa kulagira bazzukulu bange ne bakuyigiriza enkola? Yali munnange akyayomba. Omukazi n'ajja ng'ayita mu bantu nga bw'ababuuka, abalala nga bw'abalinnyalinnya, n'atuuka omukulu w'ekika bwe yali n'afukamira mu maaso ge era n'awaaba. Yagamba nti era jjajja, omwami oyo omuyigirize yangoba n'awakaawe, mbu nga sisaanirawo olw'eddaala lyange erya wansi. So ng'ate ndi kizibwe we kaswa. Kubanga yaŋŋamba okuba mukazi we nze neŋŋaana. Kale bonna beewuunya ebikolwa byamuva Bulaaya. Era wano omusajja omu ate amanyibwa gye yava. Kyeyava n'awuuka eri n'ajja mu ddiiro n'asamba Pawulo nga bw'amulangira nti oluzunguzungu lwo luzzeeyo. Era yali agenda okumwongera, omukulu w'ekika n'amunenya.
yamugamba nti baaba naawe teweewa buyinza bwotyo ate nyinza okukutanza kati. Kyafa agamba nti wamba muvubuka muva Bulaaya owawabiddwa emisango 3 miramba, ogw'obutemu, ogw'obusiguze ate n'ogw'okuboola. Buli ku misango egyo Nazzi kuno edda nga bwe gukusinga ogobebwa mu kika. Naye nze jjajjawo ndi muntu mwesimbu era kyova olaba nga sikuzizza eri mu nkukutu mbw ate nate jangu mu nsiisira yange ey'omukulu w'ekika. Nedda, njagala weewolezeeko wano mu lujjudde ng'abaana bano bonna bawulira era nange nsala omusango nga bonna bawulira. Kyokka osaana okumanya nti gunsinze ali wa bitono. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, tuli mu ssuula eno ey'akatabo ey'omwenda Pawulo mu mbuga y'ekika. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde. Oyigamu ki? Ofunamu ki? Kyenjagala oteekawo mu komenti awo ate tulabe bwe tugenda okuba nga tugiwunzikamu. Pawulo ye mu kifo ky'okwewolereza oba ky'okuwoleza omukulu w'ekika yabagamba bugambi nti bassebo, nsaba tugende mu mbuga z'amateeka. Kino omukulu w'ekika kyamuzimbye omutwe era n'agamba Pawulo nti kale nze nga bw'onnyoomye bw'otyo bw'olifa era nkugobye mu kika. Genda ononye jjajjaawo omulala ku mbuga era n'abazzukulu bange tuddangayo okubayita baganda bo. Pawulo teyajjukira lugero olugamba nti omusango oguzzanga ku busenze, wabula eyasinga okusesa banne ate ye yali Dulufu eyadduka nga yeekunkumula nga bw'agenda agamba nti kale nze Dulufu waabwe, akaana akato kano akakoze wano jjo kannanga ki okunjokera ensiisira, kanjokere mu nsiisira. Bw'atyo Dulufu bwe yagenda nga yeekunkumula, Pawulo agobeddwa mu kika. Omusango si ye yaguzza naye bagumujweteseeko. Ebyo bibeerawo mu nsi eno, tuzza oba tuliwa tuvunaanwa bye tutakoze, nga babikoze bali awo bayinaayina. Oluusi kiva ku ffutwa ly'abantu butayagaliza n'emitima emibi. Naye Pawulo naye ate anenyezebwamu. Yadde wasoma abantu bano eno b'olaba ng'aba wansi we, olina okubawa ekitiibwa ekibajjaamu. Oli bweru bewaleka kuno bawa ekitiibwa ekibajjaamu. Oli wa ddaala lya wagguluko bewaleka bawa ekitiibwa ekibajjaamu. Wagaggawala bewaleka mu bwavu bawa ekitiibwa ekibajjaamu. So amalala mabi, essukuuti libi, kubanga ebyo bigattako bikulembera ekigo. Pawulo agobeddwa mu kika olw'okuba nti anyoomye bajjajja n'abakulu b'ekika. Obugonvu kikulu, obuwulize n'obukkakkamu. Oyinza okuba si gwe yazizza omusango naye omukulu tasobya. Kale kkiriza oba oli awo amazima galizuuka oluvannyuma, naye ate si kuzza musango ku musango. Simanyi oba kyenjogedde kikola amakulu, naye bw'oba owuliriza ofunamu ekyokuyiga. Mu ssuula eno gye tubaddeko ebadde egamba nti Pawulo mu mbuga y'ekika. Kati Pawulo talina kika kubanga agobeddwa. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata empya n'enkadde. Olunaku olwaliro mbasiibulidde awo, tusisinkane ne tunaddamu ate okuddamu okusoma oba okubambaga katabo kano. YouTube Tuula Tusome, TikTok Tuula Tusome, ojja kuba ofuna obutabo buno n'obulala obusingako wano nga bwe tubuteekateeka. Ssaabasajja Kabaka awangaale.